oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Kwandirizanya ate mpozi ku BOCAT TV ze SULA SSENYONGA okubeera mpozi nga ate nkutuusaako amawulire gwena okubeera mpozi nga ate omanya ku nnaku nga luno olwaleero. Kale yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba webala kubeera mpozi nga atulaba gwatanaba kusubscribinga kakaseera osubscribinge kubanga byosubwa tobimanyi genda okupeesa eryalo eri kukigambawo subscribe olinyigeko osobola okubeera mpozi nga ate osubscribinga wegatte ku ssanyu otegedde osobola n'okuteeka wali noonyiga kali akadde nga buli wendekayo video nga nawe kenyini oba ofuna notification balige yahawa nkubuzaako Brenda Bridget ogamba otya ate nembuuza ku Nakadu Amina nkwagala nnyo nembuuza ate mpozi ku yani Esther Nakimere ogamba otya YY Keke nawe nkwagala nnyo banji abaliwo wanene okubeera mpozi nga ate batugoberera ku mukutunga guno ogwaleero Alembo Agatha ate mpozi n'abalala. Kale olw'ensonga eyo nina wano ka video aka mwana muwala Kadaama nga yeepikira oba nga yeewera Okukalakata Okukalakata baana balenzi bano Okukalakata baana balenzi wano ng'asookedera top on the list. Bruno K yasookedera ku top ya list. Mwana mulenzi Epas wadde yamuyite Empas yewokubiri Fikfamaika yewokusatu Jostede kimukalakasa abadde nga amuguumiika nga naye omukazi amulemesa kati omukazi ke yamuvuddeko kyekiseera amukalakate kabako naye mugole kabako ate bakalakata waaki Kadaama ono kabako wandibadde omuleka kubanga yeetegekera kwanjula kati ndowooza omukyala akitegedde agenda kubeera nga yenyweza Waikibenda wagaye mu Waikibenda Kenzo kansoke nkuka video kano Yabasajja ba celebrity abe Uganda benandi yagadde Okukalakata nga Akomyewo Uganda. Number 1 Bruno KUG mateeka nyina okusalako. Fik for maker nyina Okukalakata. Empasi nyina Okukalakata. Bruno KUG gwasooka when I back in Uganda nyina Okukalakata oba sente meka noweziba 3 miliyoni 3 nyina Okukalakata. Fik for maker Empasi Kabako nyina Okukalakata. Waikibenda gwe oli mufumbo naye nawuddembu wannobye nawe nyina Okukalakata. Ghosted oba ghosted goli musiramu wayingidde mu busiramu so ekyo tikinaako buzibu nawe nyina Okukalakata. Bebo ba celebrity be Uganda benjagala okuzina nga Akomyewo gwe Kenzo naye njagala Okukalakata luliro wali wano omwaka ogwaggwa naye wamndema walina stress za rema naye nawe wampona naye njagala Okukalakata. Yabasajja sente z'Abakadaama waje ziraga akola sente ze n'akola budget ye nti zino sente zakwekulakulanya zino zakwesanyusa nze nga nze akoze sente ezo oba otegedde zino za kino emyaka gy'abalayo 2 oba 3 oba 5 ng'akola abeera mu kiyumba mukyala wattu oba musajja wattu ng'akola tafuna ku ssanyu kati agenda okudda yenna nga n'omugongo gumuluma guli gutyo kati mbutuufu nga tasobola kufuna muntu omu yekka asobola mukalakata amumaleko ejjakiriza eri emyaka eyo yonna kyova olaba ono ye nga ye yakoze olukalala lw'abasajja yakoze olukalala lw'abalayini eyo babeerenga kwegamba bw'amala ono bw'aba tamumazeeko jjakirizi ng'alumba omulala sente ze nagambye budget yagirina tafudde ku kya sente kuba akugambye naye babukadde 3 yajja buteekamu otegedde afune essanyu eryo ye lyayagala nabyo ebisaaliza ku chano kuno nange sifunanga yaneepikira gundi yali aneepikidde naye ate oba yabaaki byebyo nno naye nga olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga nkola live feed ku programu yaffe yawolokoso nja kubeera nga nkuwa abantu bano biki bye boogedde bano babadde basuubiza Okukalakata kuba basinga ngenda kubeera nga mbafuna olunaku olw'enkya ssaawa 3
muberenga muteekako tempozi ku BOCAT TV ne wali eri ku femu mwefe Lubogola Simba mujabera nga mutula bulungi nnyo musooke mutegeere abantu bana abagala okukalakata abaana babannaabwe babakalakata babalanga ki omuntu nakwewerera kwegamba ng'olinga munzizaako omusango nti oyo gwe nze kino kigamba nganya abantu abasajja tubeeranga n'ebibozi byaffe n'ogamba ne mwana akawala naye oluliba olwo ne munnaye kati byakyuka ennaku zino ffe gye tugambira nti tuli muzi haso tuli muzi struggle abakazi babeereeyo baana bala babeereeyo nga bakwepikira n'agamba oyo ne bakirwa kyetaagisa ki nja kikola ne baziba ssente mmeka kati nga bwolabye oyo agambye ne bwe bukadde busatu ajja buteekamu ne bwe bukadde busatu ajja kubuteekamu akalakate baana balenzi abo empasi nange empasi wange omulanze eki empasi wange omulanze eki bannaaye kubanga omusajja yenna nga bwomulaba bambiri yongoyongo wandibadde oyo omutaliza olwa abasajja abalina bodde kakati nga bajositedde kabako w'amaanyi kabako oli katuufu kabako yobeera ku kituufu omusajja omulaba atambuza maanyi ayimbisa maanyi n'alinya stage n'addeyo n'alinya ku muzindaalo waggulu kati oyo ewegendayo ng'omanyi mulinza okulowooza nti ogenzeyo okugira bwati aba hoteri ne babagoba ng'ekitanda mukivuunudde muva ku kitanda ne mudda mu kinaabiro ne mudda ku luggi ne mudda mu siiringi ne mudda mu siiringi okukakana nga mufulumya ebweru manyi loogi zibe nayo obukuubo loogi ne hoteri zonna zibeera n'obukuubo kakati ojja kwekanga nga ye kabako mumalidde wansi eno mu madaala oba mu kompawundi pozi nga munaatwala fulo yonna nga munaagipangisa ne Kadaama yagamba ali steady agamba amagye ago agalina amaze ebbanga ng'akola kati kyekiseera ajja asaasaanye ku ssente ze yeekoledde ye nga ye akooye okusaasaanyiza ku balala nga ye tafunamu ani awo omulala awo gwendabamu olungubanguba bulunakono bodayina naye simanyi abavubuka abo abeeruyeru tebabeera nnyo b'amaanyi tebabeera nnyo b'amaanyi batambulako kitono ne baggwamu Kenzo wawona omukyalo ono kuba we yajjira we yakomerawo ko walina stress zaalema nga alabira ddala tolina kyojja mukolera kati oba baani abaalugwamu woolo ku olwo ate nno baana balenzi teboogera nti nze nagwa mu lukyango lwa gundi ate nga ne ku bawala bwekityo bwe kiri ne basekadamu bakomawo ono nga balina lisiti y'abakazi nti ono alina okugwa mu lukyango lwange ono alina okugwa mu lukyango lwange kakati ate babakwatira nnyo ku zi iphone abawala be Kampala baagala nnyo zi iphone kati sekadamu akumawo ne iphone ze nga 8 be bawala 8 amala okuba ono ng'anoonya n'omulala kati nate waliwo n'oli alinza okukyangira ku iphone emu n'agamba bwe nnaaba nzirayo nja gikulekera bonna abawala 8 n'abasuubiza iphone ye emu bwe nnaaba nzirayo ngenda gikulekera bw'afuna n'omulala bwe nnaaba nzirayo ngenda gikulekera okukakana ngazzeeyo nga tagibalekedde wabula n'abasuubiza ogenda olaba aweerezaayo ekyasa togira ogula katekinaawo bannange kale yeye emboozi ya Kadaama sijja kubeera mpozi nga ate nsuka wano eno mbere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV